Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Banyinaze abaganda bange bakojja ne senga ne mama mwenna bagenda maaso n'okubeera nga mutulaba era nga mutugoberera ku BTN Media Beyond the newsroom. Omukoto sebakoto gwawo yewayo okuweereza ensonga semasonga nga bwe ziba zigenda maaso n'okutambula mu ggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna ate okutwaliza awamu. Njagala okubeebaza n'okubagamba nti kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. We tutuukidde wano nga gavumenti yaffe yanukudde bakyeruppe era kwoteeka Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Era kwoteeka CDF waffe wano agenze maaso n'okubeera nga ayanukula abakungu abagenze maaso n'okwogera obaolyawo ku nsonga ezekuusa ku ggwanga. Nga misitore ya George tuwakoze ng'olaba response ya CDF kwoteeka Ambassador Matthias owa German kaakati nno Muhoozi agobye n'abategeeza mulekerawo okweyingiza mu nsonga ezitali zammwe. Ekiwandiiko kye kino ekifulumiziddwa atugendagenda maaso n'okuba nga ate tubiyitamu. Bannange teriyo mukulembeze avaayo n'afuna bukulembeze ne bw'aba nga akulembera kakiiko ka kyalo nga Mukama tamuwadde magezi ga bukulembeze. Lwaki ngenda kuwa ensonga lwaki njogedde ekintu ekyo. Bannakawempe oba olyawo bakyekumyemu ogutaaka bagamba keetonyeka gwake bazza nalukoola ate mu parliament. Nebisingakaawo byonna mbikuleetedde wabula nkusaba video eno gimpere like wegiwa like ogyaba onkoze bulungi ate era mu ngeri y'emu gw'atannaba kusubscribinga munywanyi nkusaba osubscribinge ku Beyond the newsroom osobola ofuna amawulire gonna nga bwe gali. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okukakasa nti yaddako atya bw'ati nenzi njagala owuliriza ebigambo bino bya President Museveni wano nno we tuba tutandikira. Wuliriza nnyo wulira. Bad voting in Buganda area and Busoga. Ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga. You should not blame our people so much. Temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano joli abalamu e Kawempe ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with the biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a kinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo okuba kalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu but bamaze okukakasa nti yegwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yeggwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okuba they would say they work with the Electoral Commission. Bano ababadde babba obululu aba opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Nti tumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the elections. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola sooka oyimiriza okulondesa. So this game. Bannayuganda nga mwolekera 2026 omukulu wavuddeyo n'ategeeza nti mulekeraawo oba abakulembeze balekeraawo okunenya abantu bo mu Buganda ne mu Busoga nti balonda bubi wabula opposition yagenda maaso n'okubeera nga emubba era ng'agamba bamubba obululu obuwerera ddala miliyoni 2.7. Jukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna miliyoni 3
Satu kitundu satu nebugwamu. Roughly President Museveni agamba obululu bwe bwabubba okutuuka ku Santi Kyagulanyi yali tasobola kuweza dde obululu mutwalo mu ggwanga wano. Era agamba ekikakasa nti opposition ebadde ebba obululu tunuulira ekyali ekawempe wano just previously olabe ekyali ekawempe wogenda okumanyira nti opposition ebba obululu. Naye ekyamazima amatuufu with a humble submission waliwo we tutuuka ne tuvumirira abantu abaliraana omukulembeze muli babi. Mutuuse ku seri okuba nti omuntu bwakaddiwa mujja mukirizisa ekifu mu kifuule ekiramu. Let's give an example. Ku byali ekawempe mazima. Opposition ye yatwala jjati okuba abantu. Opposition ye yaleeta emmamba n'esamba obululu. Opposition ye kulira kitongole kye ekyamagye wano. Era omukulu ategeezezza nti opposition yekolagana ne Isoba Electoral Commission. Electoral Commission Sabalamuzi Owinyi Doro alangirira ani amulonda. For real, there is something that's not working. Chanaku, I won't comment a lot about that. Naye nagambye nti ebintu nga bino ogenda maaso n'okubanga obiwulira. Kakati nzikiriza kati nnyo nkuwe ku video eno wuliriza father ono byayogera. Byagala nga bajja kuntwala mu koti yaki y'amagye gye mbampolesa ng'ate siri musirikale. Amina basobola n'okusibako omusango naga Kavumo oyine emmundu ewuwo era bakwata bukwasi ne bakola ki akukutte ate yakuvunaana. Naye waliwo abantu be nabadde mbuulira etteeka lino lye baleese nti bbi ne beemamaaza nga balowooza ddungi. Etteeka lino ligenda kukwata buli bw'oba terikutte ggwe lijja kukwata omwana g'okola ki oba muzzukulu wo. Bannaye ab'enyaleemu muli wano muli bangi oba muyinza okubeera abatono naye nammwe mwagala ebintu ebiki ebituufu. Ebintu ebikyambye tuvumirira nammwe mubivumirire. Twali tusoma mu seminaaliyo baatugamba ekibi kisigala kiki. Ekibi ne bwogenda e Bulaaya mu bazungu ne bw'oligenda wa kisigala kiki kibi. Ekintu ekibi katukweze ng'okukwata abantu nga tebalina musango. N'osanga omuntu ng'agamba kirungi babakwate beepankapanka naye nga tebakutte ggwe. Amiina. Nolwekyo ffenna tuli mu lutalo naye si lutalo lwa muntu. Era President Museveni ovaako abantu tebeetaaga muntu by the way. Twetaaga kumanya nti ekibi kiki era ekibi ne tukikola ki ne tukirwanyisa. Kati kambawo ekyokulabirako ekibi ekyokusosola mu bantu kibi. Nze ndi Munyarwanda. Ndi Munyarwanda nze Kavuma. Siri musajja Muganda. Mpulira nnyo ennaku nga boogera ku Banyarwanda nti babonaabonya Bannayuganda. I feel bad bwe maatambulatambula ne mpulira omuntu ng'agamba waliwo faaza omu gwe nasanga n'agamba mwe nga father no by the way tutudde naye naga mwe naye katulinde obudde ne mubuuza naye father lwaki ogera bwotyo mwe muli mutoonyaabonya ne ngamba Kavuma ddala mbadde wano erwangi nali mbonyaabonye essaani emmotoka yange zino emmotoka zenvuze mu bulamu bwange nga father. Museveni yali ampaddeko emmotoka nze neekolera bwekolezi ne neerimira ne neeyiza naye kati Museveni bw'anaavaako ng'abonyaabonyeza abantu naffe abatalina kye twakola naffe tuboneebone. Nze actually ekyo ne kiŋŋambisa bannaaye omusajja ono asaana avaako abantu bategeere nti waliwo abantu abaki abalungi. Ebigambo bya Father Kavuma musajja tu Omunyarwanda adeliverinze a message eyo. Baganda bange bannaddiini beefubiridde okusitula eddoboozi lyabwe ku mulundi guno. Bw'owulira Sheikh Kiti n'ojja eno n'owuliriza
jajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge, Father Chibi, no Father Kavuma, nina story jojo nabadde ng'erimu ne Reverend ng'aliko era byayogerako. Naye omusajja akugambye ekibi kisigala kibi. Nalina mukulu wange nga mukulembeze ne bwe yassa omusango bamukwata abalala bakulu bange ne bagenda ne bamugjayo. Ne bw'oba mukulembeze bw'okola ensobi ovunaanyizibwa kikumi ku kinnaakyo. Kati ne mutereeza ensobi eyo bana ebibi mubirabe newankubadde banywanyi muli mu bukulembeze. Lwaki omukulembeze asooka n'atunuulira ensonga ezimu n'akumma okuwa obukulembeze aba alabye? Credit to Robert Kyagulanyi Ssentamu eyamma Alex Luswa Luwemba Card. Wulira ebigambo bino omanye nti ensi eno wallayi mbi. Obuyinza gye buli muganda waffe abumanyi. Obuyinza buli mu bantu naye ate waliwo abalina obuyinza ku ggwanga Uganda. Mu ngeri enjawulo nja kusaba atunuleko ku luguudo olwo olw'eggulu, mu ngeri endala atunuleko ku luguudo lw'e Nakasero, mu ngeri endala atunuleko ku luguudo lw'Embuya, anoonye ku balina obuyinza kubanga kikulaga lwatu nti kati state NRM as a ruling party omusango guno gulinamu interest y'amaanyi. Ate ffe ng'abakulembeze interest zaffe zakubeera ntuweereza abantu. So wakati mu kubeera ntuweereza abantu twagala obukulembeze obutuuka ku buntu wa wansi, era kyensuubidde nti oboolyawo bandibadde bawa bannakawempe omwaganya guno omwaka ogumu ogusigadde n'obutono na ssente yammwe w'omusolo, ffe tumaakinze 226. Anti bwe mugamba anoonye ku nguudo ezo kubanga petition nnyingi nnyo tuzirabye nga oluusi zisalwa ng'ekisanja kikola kiggwako. Abantu baba banyiza amapeesa gaabwe. Mu abantu ba bulijjo omuntu wa wansi ono ategeerera politics wano ow'okumpi ate tomugeraageranya naffe abamutegeerera ewala. Ffe tumanyi what takes someone okubeera mu parliament, era kikitegeeza ki omuntu okubeera mu parliament ebbanga ttono nnyo n'abeera nti avaayo. So kyamukisa mubi nnyo nti muganda waffe kooti yakoze eki, kooti yakawaŋŋamudde naye era ajja kuteekayo apiiru. State bw'ebeera nga musango guno gulinamu interest, n'apiiru eyinza okuwulira mu nnaku nnya ne bagamba akakiiko k'ebyokulonda kateeketeeke okulonda okuddamu. Mu statement gy'akola mu interview endala yalambuludde nga takozesezza bigambo nguudo. Yagambye Nalukula amagezi gamu agende wa speaker Anita amwogereze asobole okubeera nga at least balwisawo appeal hearing ye such that Nalukula amalako ekisanja kino. Ekirala agende mu State House oba bamubikkansawo agende nga yeekwesa asisinkane Mwami Museveni. Ekyokusatu agende eggulu asisinkane Salim Saleh oba Ssekyalumbe Nakasero. Alex Luswa Luwemba kati essaawa eno tuvunaana tutya abantu abagamba nti watuulanga ne bampuuga n'oteesa era nga n'ekyakuleeta oyagala ofuna kaadi ya NUP wali ozze kutuukiriza missions z'abampuuga. Bwe baba bali eri nga balinga bakola negotiations n'abakulu nga naawe idea yo ya negotiations n'abakulu bano enjawulo eri luddawa era wawe tuvunaanira omuntu oli. Kati why didn't we credit Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko k'ebyokulonda ka National Unity Platform akakumma kaadi singa gwali mu mbeera eno bweti ekitegeeza singa twalabye dde bifaananyi nga bivaayo ng'olangiridde ng'ojoyinize PLO oba ekyo NRM. Kale nno kaba kaseera buseera ke kavaayo ne kooleka abantu. Abaganda bagamba eryokanga n'etonnya n'olaba ensiisira oba olyawo bwe zenkanya emyoyo. Banywanyi CDF General Muhoozi Kainerugaba mukwanukula abasajja abacerupe yakambuwadde. Yakoze post ku X ng'egamba bweti n'ebbaluwa eno yawandiikiddwa okuva mu Ministry of Defence and Veteran Affairs, Uganda People's Defence Force, Department of Defence, Public Information. Naye yakoze yaposteza ebbaluwa eno naye ng'agamba bw'ati: we shall stand firm and bold, respect our sovereignty, or take your money
and get out. Muhoozi agambye abazungu bano C.Breuer bano ba CDF ba German ba Matthias ambassador German abajja ne beying bano ba UN abajja ne beyingiza mu nsonga za wano ez'ebyokwerinda batandika okuzoogererako bino nebiri n'abagamba muve mu nsonga zaffe muzitulekere oba si ekyo mukwate obusente bwammwe mutambule mutuviire bigambo bya mukulu mu bbaluwa eno yawandiikibwa UPDF stroke DPPI stroke 83A nakuza mwezi ali 26 May 2025 egamba etya press statement UPDF suspends defense cooperation with German over ambassador's conduct. UPDF yasazizaamu oba yawumuzza enkolagana y'eggye UPDF ne German okusinziira ku neeyisa oba oliawo ambassador Geo Matthias gye yeeyisizaamu. The Uganda People's Defense Force UPDF has with immediate effect suspended all ongoing defense and military cooperation activities with the Federal Republic of Germany. Eje lya UPDF ligenze maaso n'okuwummuza bunnambiro nnyo nnyini ddala enkolagana n'emirimu gyonna gibadde gikwasaganyizibwa wakati w'eggye ly'eggwanga UPDF kwoteeka erya FRG oba Federal Republic of Germany. Era ne bagamba nti the decision is a response to credible intelligence reports that the current German ambassador to Uganda, His Excellency Matthias Schoer, is actively engaged in subversive activities in the country. Agamba mbukuno kwe kuddamu eri omubaka wa Germany mu ggwanga lineeno amanyikiddwa nga Matthias Schoer eri engeri yogenda maaso n'okwetaba mu buterevu ku nsonga oba oliawo ezigenda maaso n'otutambula mu ggwanga muno ezibaawukanya eziriwa awo nno wenkugira. The suspension will remain in force until the full resolution. Owuliriza. The suspension will remain in force until the full resolution of the matter of the ambassador's involvement in a hostile political military forces operating in a country against the Ugandan government. Era bagamba mbu ensonga zino bajja genda maaso n'okubeera nga zigwa oluvannyuma lw'okutuula ne boogera ku nsonga ezo ambassadors yayeenyigiramu ez'ab'ebyokwerinda oba amagye agagezaako okubeera nga munywanyi geetaba mu kutabangula gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bigambo bino biva mu kitongole ki kya UPDF. CDF wawandiise ki bye bino: we shall stand firm and bold, respect our sovereignty, all take your money and get out. Omutabani mu bigambo bino ebitali biwoomu yadde bw'atyo nno bw'agamba babakulu abajamani bagambye Kyagulanyi mukwano gwabwe ng'omuntu naye ate wabula tebeetabaako mu mbeera yagenda maaso nga bakola obuyeekera obwombu bo bwe bagamba imbu obw'ekifero obwogerwako nga tebuliyo imbu okusinziira oba oliyawo ku kiwandiiko ekyo kye nalabyeko olunaku lwajja mu story gye nabawadde. Kati ebyo nno ebya General Muhoozi Kayine Rugaba munywanyi nno bwe bityo bwe biri era bwe kuba kwesabira essaala zongerwemuko akumanyi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu bitundu by'eggulu olunaku lwajjo. Kankuwe ku vidiyo eno owulirize. Bitundu by'etteeso. As a symbol of the hope that we have, that one day in your lifetime, and it's not going to be very far from now, we shall have a ceremony, a national ceremony,
where you are receiving reparations for your lost cows, and by the grace of God that is going to happen. So I have to request the foot soldiers to bring in those young cows. We have brought young cows as a symbol of hope. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuwa bannateeso essuubi yabategeezezza nti bwe banaba bakutta obuyinza bagenda maaso n'okubeera nga mu nnywanyi bakwata ebintu by'abasajja bateeso babibaddize okuli ente n'embuzi oba oliawo byatwalibwa gavumenti eno oba eriko bwe yagiri egenda maaso n'okubeera nga ejja mu buyinza neremererwa oba kompasetinga oba okubaddiza ebintu byabwe ebyagenda maaso n'okubavibwako era mu kubawa obuyana bw'ente ebadde akabonero akagaba essuubi era akalaga butereevu nti nno abantu baneeno singa bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa nga babawa butereevu nga babawa butereevu nnyo nnyini ddala essuubi eriraga nti ebintu byabwe byakugenda maaso n'okubaddiza awo nno si we bakomye wabula bagenze maaso n'okubeera nga basayininga omukago wakati w'abateeso kwoteeka n'abasajja aba National Unity Platform ogulimu okuddizibwa ebyabwe byonna nga bakutta obuyinza era bagamba nti NUP signs MOU with Teso Wo claimants abo abakosebwa olutalo nga gavumenti enejja mu buyinza era n'abatwalibwako ebintu byabwe NUP egamba basayininze memorandum of understanding basobole okubeera nga oba oliawo baddizibwa ebintu byabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu nyinza obutagikusomera gikuyitiramu naye ng'agamba nti batutte akadde olunaku lw'eggulo yonna mu Teso sub-region ogenda maaso n'okubeera nga boogera n'abantu baneeno okusinziira ku ebyo bye babanyonyodde n'ebintu byabwe byabaviibwako mu 1998 ebintu byabwe byagenda maaso n'okwonoonekebwa amataka ente n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo abantu abaali abagagga ne bafuuka abankuseere nga mpaawo na kimu kye bakyayina era agamba bakugenda maaso n'okuddiza abateeso oluvannyuma lw'okwegatta awamu ne bakuba gavumenti ya Mwami Museveni ekigwo. Omubaka Betty Nambooze Bakireke bw'ati bw'ayanukudde Nambi. Ekyokubiri abalamuzi tebava mu ggulu ne bagwa nabo babeera muno mu nsi yaffe wamu naffe. Kati waliwo kye bayita judicial activism. Judicial activism kigamba nti abalamuzi balekerawo okwefuula nti bo bava mu ggulu. Nabo ebibeera ku kyalo baba babimanyi. Ebyagwe Kawempe omulamuzi oyo yabimanya. N'olwekyo tetumusuubira kusala musango nga yeefudde nga atamanya bigenda maaso Kawempe. Ekirala bamubuulira nti omubaka yafa eno yali by election. Bamubuulira nti oludda lw'NRM lwe lwakola effujjo. Bamubuulira nti amagye ga Uganda ge gakuba abantu ng'ate akimanyi bulungi nti ab'oludda oluvuganya tebalina buyinza ku magye. Kakati yali talina ngeri gy'akwata buwanguzi n'abuteeka mu ngalo ate z'abatujju. Abakuba abantu b'e Kawempe nti omuntu n'alema okuwangula akalulu. N'asamba boxi kubanga abantu baganye omuwa akalulu n'anyiga n'asamba boxi mu nnaku. Kakati ate n'amala n'agamba kooti nti laba basambye boxi n'olwekyo kakati n'oli awangudde musazeemu. In fact omulamuzi oyo ne Kabaka Sulemani yasala emisango emyaka 10 egyayita yamusinga. Kubanga Nambi afaana n'omukazi oli eyafiirwa omwana we kyokka n'agenda n'asaba omulamuzi nti nono asigaddewo omulamu mutte ffenna tumufiirwe. Kuba kati Nambi kyayagala mbw abantu b'e Kawempe baleme kukiikirirwa mu kisanja kino. Ye kati anoonya kifiiriza justi. Kooti tezisayidinga na muntu anoonya kifiiriza. Ebyo nno bigambo bya mubaka Honorable Nambooze. Bo bannakawempe kiki bagamba? Wuliriza ebigambo bino mu bukaka mu bwekika ekyawaggulu wuliriza. Aba wakasente. Alina sente mekeza agulirira abalonzi na lukola alina sente sobola okugula ab'emmamba. Fete tuyanga ku sente ya Nalukola. Wabula ate abaali eya Nambi we bali boku.
webali abali akulwa kuba nosobola mukulaga taliyo naye nga webali boogera nti ffe ssente yanambi twagirya bazi baweranga ku ofisi yaabwe wali ku UCDU waliwo ofisi ye naye nga ye nambi tajja fuga kawempe okufa n'obutanyagwa naye ye nambi tajja fuga kawempe mu kufa n'obutanyagwa be bannakawempe era byebigambo bye boogera wuliriza wano ate nsaba abeesimbyewo tuleete abantu babiri nambi ne Nalukoola kuba twagala kukuba nambi akalulu ne Museveni gye yamuleeta ekawempe amuzeeyo gye yamujja kati ate abalala ebibiina ebirala tebajja bagenda tusumbuwa tebajja kuba eno leesi tujagalamu abantu babiri webanga tugenda mu leesi baleete nambi ne Nalukoola Museveni naye obuzibu bwa Uganda bwonna Museveni ekizibu kya Uganda n'okubonaabona ko tubalina banna Uganda Museveni nkwegayiridde onoonya nkunoonya Museveni nkunoonya naawe onnoonya kale message jowa abantu bakawempe jempa abantu b'ekawempe temusooka kukuma bipiira kubanga ye Museveni ye kyategese kukwata banna Uganda musooke mukakkane mukko nga pulezidenti bwagambye tusooke tukakkane pulezidenti waffe omulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agambye tusooke tukakkane baffe tubaye tusazeewo n'omulamuzi yennyini tumunoonye kati bwanji taata tubaye twagala kunoonya mulamuzi waali kuba byasaze tubitegedde kunoonya mulamuzi era omulamuzi wonna asaze omusawo gwa Nalukoola onoonyezebwa Bannayuganda yenzadde niye batuusako ensonga Ssemasonga omukutu Beyond the Newsroom ogwasalawo okuwa ebyo byoyinza obeera nga weetaaga okumanya so oluusi si byoyagala owulira n'ebyo weetaaga okumanya omanye eggwanga bwe litambula n'ensi bwegera maaso n'okubeera nga otambula obulamu bwe kintu kikulu nnyo weekuume avuga tovuga ate munnange ng'onywedde tonywa n'ovuga ate era ekirala jjukira olina okukipinga speed most especially teweerabira 30 km/h ng'oli mu town oba mu kibuga kyonna wano mu Uganda 60 km/h ng'oli ku highway leka baleme kubeera nga bakuba fine omwana agenda omugulire ka baby seat ogende maaso n'okuba nga omuteeka mmoto emabega omusibireyo baleme kukuba fine ate era nkujjukiza munywanyi ggwanga oberera beera nga omusolo gwo buli kaseera kweguli ku mmotoka yo ng'ogenda maaso n'okuvuga teweerabira kukola test na service ya mmotoka yo mu budde nga bukyali ate n'ekirala buli lw'obanga ogenda okuvuga emmotoka sooka ogikebereko emipiira olabe embeera ki gye girimu olabe amafuta g'oyina gakusobozesa okuva ewaka okweyongerayo ekirala bikkula ku bonnet yo kebera radiator yo olabe amazzi agalimu gamala naye yinginiyo obulamu bwerimu osobola otambula bwe tunaakola ebintu ebyo tujjako edendeezaako ku bubenje obuli ku nguudo ate nga n'obulamu bwaffe tubufuddeko nnyo save life first before you do anything else. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.